mwami Museveni tasobola kulwanyisa nguzi neggwawo mu Uganda. Bw'anaalume nnyo agenda kulumiramu n'ababe. Mwami Museveni enguzi yagireka n'esajjuka. Ekintu yakireka ne kisajjuka bwe liba bbwa lyatana. Ababbye eggwanga lino bateekwa kubanga n'obutemu batemu batta. Execution wateekwa okubeerawo enkola nga bwe gukusinga olina kuttibwa. Obutatta bantu bano tebatya kkomera. Bwini kyakola kikyamu. Tosobola kubanga olina abantu mu kibiina ne mutakkaanya n'omufuula mulabe n'omukuba n'olaba nga omulemesa politikale agwe. Oba beetaaga bwetaazi. Simanyi oba ddala ayagala bukulembeze. Kyakola kyokka ekyokulwanyisa bampuga kikyamu. Omunyu w'enjaga n'akutuusa mu kitiibwa ekifaanana bwe kityo. N'ofuna ssente empitirivu bwe zityo ne bakuwa service award milioni 5. Nakati okyaliyo mu parliament oli ku kaadi ya munyu wanjaga wandibaddemu eddiini mpuuga n'otulangira Bobi Wine. Bale kubanga okyali komo kutukikumu 3 n'otonyezawo 3 ne 10 n'otonyezawo 7 radio 7 iraka arabe jukubuka mabwa kabarega mugaba mtya baganda banga bali mbitunde bye masindi ne bendo eri yonna amuteze omukutu n'okubanga mutumbudde kale njagala president asooka aberenga akubuuzaako yatudde dda wano muzaamu gula twongere okubanga tutambula ng'embeera bwetera okubanga ebeera buli lunaku olwokubiri. President w'abana Uganda sebo tusayinza okulabako muli bulungi tubadde tukyali bulungi sebo ate gwe anze kasira mundabako ngamanya state house nnungi yange ebeeteredde entende yange eba nnungi mwena abatuuliriza mbalamusizza n'abatulaba ku mikitu egy'enjawulo olwo yaŋŋambye kati naawe no program oba ogifudde nga parliament babawo eddakiika 3 ku buli mulamwa kati ebintu ebyo 10 mbyogerako ntya byonna njagala tunokoleyo ku nsonga eddakiika 3 ate awo mbasimatiza eggwanga liba lirindiridde president buli lwakubiri kati buli kantu majja kwogerako eddakiika 3 ng'obudde buggwayo tujja kukoona ku nsonga ezimu endala tulizikoonako olulala kaakati kansooke n'omukulembeze w'eggwanga ku kigambo ky'enguzi ekyo kigambo kya mpuuga bona abanenya dda naye ne bagaana okumpuliriza ekyabatwalayo nakyo nja kikoonako ekyakagaba nakyo nja ne kansooke kagaba ye mujje mu ddiiro senkaggale wa poliisi leka kumuwa nnyo bubonero mangu togeza n'okola ensobi eyo ng'oli profesa kubanga nze ndi kakensa ku nsonga za Uganda nakugamba nakuguka ku Uganda nenzizaako East Africa kaakati buli mukulembeze yenna mu poliisi atandika nga Kagaba bw'atandise naye amaliriza ati togeza n'owaana Kagaba teekawo abiri Kayihura yatandika bw'atyo Katumba Wamala yatandika bw'atyo bonna bajja n'enkyukakyuka ate Ochola abakayihura bonna yabakyusa tiyalekawo n'omu ekintu kyafaafagana ku Ochola ne kikamula bukamazi poliisi n'evunda ne baazika emmundu ne babakwatira mu bubbi ababbi ne beeyongera obutemu ne kakati Kagaba agaba yani Kagaba agaba byakagaba okukola enkyukakyuka si kyekisoose kati akola bigezo bye katulinde tujja mu maakinga eso temukyesunganya ekyabyakagaba sagana mumalira ku biseera kubanga atanaweza na myezi 6 mu office buli ajja atandikira mu kukyusakyusa naye emaliriza bamaliriza batya so temukyamuukirira na nkyukakyukeza ekyo nkijjeewo tujja kumutunulira no maaso awo omukulembeze w'eggwanga ayinza okubanga akambuwadde naabo bannaffe kankizingiremu wali nekyaba Ssekikubo nti pulezidenti abawagira bamuyambeko kulwanyisa enguzi naye ekisookera ddala nti kakyama mamera kati ntandise okunaabira omukulembeze wange mu maaso okagololo omenya kamenye jjukira ndi mulanzi Katonda alina kiyanteekako soogera kigambo ne kitabeerayo ku mulembe bino bigambo byange kansooke neyanjula byange byabasajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe
ayagala ensi ya Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo si bya redio eno aha si bya 13 katonyeze 3 n'emmeka emasindi ne 10 katonyeze 7 aha nze basajja mivule nze ngamba njagala kwejjereza wow kaakati mwami Museveni tasobola kulwanyisa nguzi neggwawo mu Uganda tewerabira kali nti ndi mulanzi nja kudda wano nga wayise emyaka 5 ndi kujukiza ebigambo bino tasobola kulwanyisa nguzi mwami Museveni tasobola number 1 yaleka ekintu ne kikula ne kisajjuka ng'ayogera bwogezi ne tumugamba nti tandika okuluma n'agaana ngenda kuleeta ekigambo ekinene bw'anaaluma ennyo agenda kulumiramu n'ababe ndoza kati siimwayi neetera okunnona enkwate omanyi byagala nnyo ebisajja ebyokunkwatakwata ebya siimwayi nali manyi bakwano bo bakwano bange neera bankwatakwata banfataafata bimanyi okunona mu studio ebyo ebisajja ng'osusse nze nkugambye anti n'ensi yaffe ate wagikugukamu enjawulo yange n'abawagizi ba Museveni abalala bo basiiga kazigo basiisiriza naye ate nze mwami Museveni mubuulira mwami Museveni enguzi yagireka n'esajjuka kati mulimu wajja okwesanga ng'ate yeekosezza n'okwekosa ng'etuuse we tasobola gimalawo tasobola ajja kwesanga nga mukuluma mu ssaawa zino envannyuma alumiddemu n'ababe awo nvuddewo tasobola gimalawo era ajja giyita bbali kubanga ndeeta ekirala ekinene kinankwasa mubatabangudde eggwanga lino mu buli bw'enguzi n'ababe mwebali ndowooza kati batuse ku mulyango banatera okunnona sibuwano oli wa minisita temala gajjawo nze nkubuulira mu bali b'enguzi n'ababe mwebali abamuli ku lusegere mikwano gye ab'eŋŋanda ze abako n'ab'emikwano nabo mwebali oba basimbudde bannona kati leero ng'ogizizo otya nnyo naye naabwe pulezidenti kaakati bw'ogenda mu ntobazi abazigabye mulimu n'ababe fakitole zonna ezo eziri mu ntobazi semuto kapeeka masuli tani yaziteekayo zagendeyo zitya nga babe tebaliimu ani alina obuyinza obwo ani alina obuyinza obusukka obwa nnema nga nnema yatya n'okubakwatako ne bazimba ne bamaliriza bano baperegezi mu Lubigi bansiika nseenene banjoca kunyama mu Ndeeba be basindiikiriza be bakutteko omukono gwa gavumenti guba gukola so kakati ekintu yakireka ne kisajjuka bwe liba bbwa lyatana namba 2 ekigambo ky'enguzi kigenze nno wala Arafat kigenze wala era okutaganjula enguzi katwetaaga okubanga tulina security mwami Museveni bw'aba ayagala tumuyambe atuwa obukuumi obw'amaanyi obusinga ku buno bwe tulina kubanga ababbye eggwanga lino bateeka okubanga n'obutemu batemu batta abawa mwami Museveni information kati kamuyambe nga kino no kinene kyendeeta abamu nabo bagulirirwa ne batamuwa bwina amala oba okawulidde ako waliwo abateekwa okuwa pulezidenti amawulire ku buli bw'enguzi n'abateekwa okumuwa nabo ate abamu babagulirira ne batagatuusaayo kati ateekwa okuddira ekitongo omukono ogwokuna essiga eryokuna ery'abannamawulire naffe n'atukozesa tumuwe bwe olutalo lwe lumu ekyo nno ekyo kati ebimu ku binaamuyamba okulwanyisa enguzi gye ntandiseeko mwami Museveni addire bannamawulire senga mujjukira obulungi nze we nabeerera ow'omutawaana ennyo ku mpewo twali babiri mu Uganda yali nze ne Andrew Mwenda nga tulina bwino omuka ennyo singa gavumenti eno actually waliwo muna Uganda omu eyali eyitale
yagamba nti basajja mivule sengo badde Italy government ya Italy yandibadde yakutwala ddanga gogikolera olwabwino gwolina ateekwa okuddira omukono ogwokuna essiga eryokuna erya government be bannamawulire n'abakolamu omulimu n'abafuula babe kubanga ffe tulina bwino mungi ne tukolanga lipoota ne tuzimuweereza ebitongole byateekawo ebimu bibeera compromised ne bekkiriranya ne bagaana okumuwa amawulire amatuufu era ekyo ne president akimanyi abamu bamulimba abamu babikweka bwe bamanya nti ono yagenda okutwalayo bwina nkwatako bamukweka ne batwalayo bano abatali mikwano gyabwe obuyambayamba okutegera kaakati nalabye mu mawulire New Vision bataddemu sente za microfinance ezibbiddwa waliwo n'abantu abadde bagamba mbu nze naloopa omubaka Kasolo nti namuloope wa presidenti Kasolo bamuwandiiseemu naye nze Kasolo nayogera kimu butakwata amasimu gange simuloopanga kakati Kasolo Haruna Kasolo yakwata abantu naddala abakyala mu kitundu kye n'akola n'abawa amagezi bakole zisako olw'okuba nti ye yali omukulembeze avunaanyizibwa okwebyo ebyemyoga sako ezo biki kati n'agamba nti kitundu kyange n'akolanga Yesu nti mugende mubuulire enjiri naye mutandikira wano mu Yerusaalemi mubuulire amawanga gonna ne musookerawa wana wange mubaffe kati ne Haruna Kasolo minisita wa finance wa microfinance naye n'atandikira ku babe okutegeera n'akunga abakyala n'abaami abatontono mu constituency ye ne bakola zisako n'abasakira n'abeeyimirira owulira babawe sako ezo ne baziwa nyingi baziwa milioni 10, 15, 20, milioni 3 n'abasakira kaakati abawa president kali njagala omanyi bamanyi okundopaloopa ewa president basalamu obuntu ne babumuwa nti nwanyisa government ye kati abawa president information baganye okuwaayo ababba ennyingi ennyo bali ku Kasolo wa mili obuwumbi obubiri buwumbi bubiri kati ate nga ne sako nazo weeziri twabadde tunoonyereza nga njagala kuba Kasolo era segana mutandise kudda kakati nenzuula nga Kasolo ye yatulemye njagala president yampite nze mubuulire ababba sente za microfinance Kasolo yakuŋŋaanya bantu be mu constituency ne bafuna sente eza sako beekolamu mulimu ne bakola zisako ez'enjawulo ogutali musango n'abasakira kakati ababba sente empitirivu Kasolo gwe batadde mu mawulire okutegera kati mwami Museveni waliwo n'abalina okunoonyereza bamuwe ripoota bamuwaako abatali mikwano gyabwe bamuwaako bano ba milioni 4 abatali musako yabwe mu kakiriki kali akababbye ennyo mwami Museveni bamuwaako bano ba milioni 3 milioni 15 ne IGG bakwata kalisoliso wa government ne yakwata bano ba milioni 3 n'aloka atuuza press conference n'alangirira omwaka oguwedde twanunula milioni 7 aya omuntu omwabba milioni 5 manya bilioni 5 bilioni 2 bilioni 3 kalisoliso n'avaayo n'agamba omwaka oguwedde twasobola okukomyawo sente bilioni 3.9 iye otegera kakati kitegeeza president waliwo ebitongole byateekawo nga biroopako abo abatutte obusente obutono oba abataabawadde otegera kakati ne balekayo abanene ateekwa okuyingiza bannamawulire kubanga ffe tulina bwino omutuufu mungi ate tukuba enduulu tewali atutaasa tewali adduukirira nga tekinaba kutuukaawo kati enguzi eteekwa kuba nga
ebintu bibiri bikolebwa bannamawulire tufuna bwino mangu omukono ogwokuna president agukozese ekyokubiri execution wateekwa okubeerawo enkola nga bwe gukusinga olina kuttibwa obutatta bantu bano tebatya komera era naye ekyankwanzi gye baalaze gwe gusoose okutuulayo nti bapulaningire eggwanga boogere ku nguzi bagenda kudda kubanga baali nabo bennyini mwe muli ababbi yongeza omuzindalawo nkyongere kangumaleyo beyagenze nabo ekyankwanzi bapulaningire engeri y'okumalawo enguzi Mwai Museveni ateesa n'abasinga obubbi abamu ku babbi be bali ekyankwanzi bateesa nabo bali mu meeting bo bali mu mukeneka kati ababbi basobola okuteesa engeri gye banaabakwatamu basibibwe tumbula ndiyo nkonkaddemu kangongeze Museveni ababbi baali nabo kubanga abasinga nabo bali mu bubbi era bwe tuli tukamaso ga Katonda mugenda kwewuunya ababbi bali mu baminister ba permanent secretary bali mu parliament bali mu poliisi bali buli wamu kati Mwai Museveni ali n'abamu kubasinga obubbi ekyankwanzi nti bamuwa amagezi bapulaninge engeri gye banaabakwatamu ababbi bateese engeri gye tunaakwatibwamu fe ababbi olinga malamu essubi nti president abantu bonna baali nabo mu gavumenti okujjaku oba ayina kuyiwa buyiinga talina gwolabamu gavumenti ya Mwai Museveni senga mwalimu ababbi batono enguzi teyandibadde nnyingi bwetu mark my word samwe professor analyze this analytically gavumenti erimu ababbi abatono obubbi bubeera butyo obungi ennyo buli sente yonna ng'ebbibwa think about that tekyetaaga kugenda mu university bwe kibanga mu gavumenti ya Museveni ababbi be batono nga olaba batono ng'abalungi be bangi obubbi bubeera butya obungi bwe butyo ate buno obukodyo obupya bwe yatugambye bwe yabafunidde n'okubategeera nti agenda bakwata anti kaakati nakyo katukyogereko yagamba nti ababbi abamanyi ne talina bwino kati kolone kololo n'agamba nti yabaguddemu abakweka bwino ddayo mabega mu bigambo byenkugambye nti ebitongole byateekawo bikolagana n'ababbi mulimu abakolagana n'ababbi ne bakweka obujulizi Mwai Museveni aleme bulaba kyava agamba nti mbalina wano mbalina ababbi naye bwino yakyambuze bamukweka bwino kubanga bano ababbi babba kingi ne bakompromisinga ebitongole birina okubaloopa kati kankwe kyokulabirako URA yes nalabine yagitereddewo ekitongole Mwai Museveni kigenda okulondoola obuguli bw'enguzi obuli mu URA Mwai Museveni otulimbye nnyo enguzi mu URA ng'okaddiyo n'otera n'okuva ku bukulembeze lw'oteekawo abagenda okukwata ababba mu URA ababbi babadde mu URA nga Mwai Museveni takimanyi ebbanga lyonna abadde takimanyi nti obubbi buli awo geyeena yennyini batandise eggulo kakati bw'abanga abadde takimanyi then kitegeeza nti byenjogera bituufu abalina okumuloopera tebamuloopera so ekigenda okuleetawo okumalawo ebyo ajjawo enkola ey'ababbi okunoonyereza ku babbi bannaabo nze kikola ati ekyo otegera ababbi kiringa bino bibateekawo ebyokusaba mutusabire eggwanga national prayer day abatubbye bwe batyo ate ne bateeka nja kuleetera olunyiriri mu bayibuli nja kunoonya we luli Katonda nfe bayibuli egamba nti Katonda tawulira ssaala z'aboonoonyi essaala Katonda gyawulira ye muntu gagamba nti ayi Katonda nsonyiwa ebibi byange kwenenya ne muddira ababbi ne mbakuŋŋaanya ne mukola tugenda kusabira eggwanga ababbi essente mu education ababbi essente mu URA ababbi essente mu nguudo ababbi essente mu poliisi ababbi essente mu malwaliro
ne baloka beekuŋŋaanya ne bagenda ekkololo mbu bagenda kusabira eggwanga ababbi Katonda tawulira ssaala z'ababbi tasobola okujjako nga beenenyezza kyova laba basaba tewali kikyukako ababbi Katonda tabaanukula ako nako njagala mukasalemu mukawe President Museveni kubanga mumanyi obusalaasalamu ekkololo essala yandibadde yakwenenya bandi badde beenenya bwenenya ne babonerera eggwanga ne ligenda maaso kati bagenda ekkololo nga yalesa ateza omutego gwakubba obuwumbi 35 ne bamala okuwanika emikono ne bayimba ne batikawo kwaya semanya ya parliament semanya biki ne bavaayo n'akomawo n'akutula ddiiru ey'obuwumbi 35 bagenda babbi bavayo nga babbi kati n'ekyankwanzi ebyo byekyankwanzi tugenda mu kuteesa conference tebyetaagisa yeetaga kubanga ateekawo enkola eruma nga bw'okwata ku ssente y'omuwi w'omusolo w'okwatira ku nusu bwoti y'omuwi w'omusolo Jambia yakuyitako ekyankwanzi tutegana kugenda ateeka obuteesi Jambia abantu bajja kusesema ne ze batabba otugambye dda ate bamunju yagala kubamalawo otegera so kakati ekyo nze enguzi tesobola kuggwawo ebitongole bino yogera ku bitongole bino anti-corruption kati kikino intelligence negenda kulaba nga kandabe erinnya libakiwadde bakiyise State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Unit bigambo bingi yakikwasiza mukuru David Kalemera kulondoola kakati buvuyo kakati tosobola kukola kintu kyekimu buli kiseera nojjamu ebivaamu nga byanjawulo kigambo ekyo nasooka kiwulira Rome nali mu Italy kigambo nga kikulu nnyo musajja professor twali naye Italy eyo n'aŋŋamba nti bw'okola ekintu ekimu buli kiseera tosuubira nti ate onojjamu ebivaamu nga byanjawulo bijja kuba bifaanana ne kino ekyasooka kaakati otaddewo CID otaddewo anti-corruption unit mu office ya president otaddewo kaliisoliiso otegera otaddewo waliwo n'obukiiko bwa palamenti banoonyerezaako kaakati byonna nebikola bitya nebigaana ate noddamu noyongera kutondawo oteekwa kukyusa enkola leeta kintu kirala ateekwa kuleeta Jambia era twagala kubuuza president ekimutiisa Jambia kiki kikiri kiwayogedde atya ki okuleeta Jambia bamuliraanye otegera bw'abanga temuli bantu be nga baatya okuyisaako najjolo akitugambe lwaki otya okuleeta Jambia kubanga amawanga agakutte Jambia tebiriimu bino tetuyinza kubeera eggwanga ne tukungubaga buli mwaka Mwami Museveni atufugidde emyaka 4 tukaaba bukabi nguzi buli mwaka emyaka gigenda anatira n'okuwummula kubanga alina okukoowa mwana wa muntu olaba n'ekyuma kikaddiwa afenga tukaaba bukabi nguzi tulemye olutuba tubaggwanga tuswala tetusobola kaaba kuba miranga lubeerera wateekwa okubeerawo Jambia nti bw'okwata ku ssente y'omuwi w'omusolo Jambia era bwe tunaafuna omukulembeze aliteekawo enkola mu myezi 6 tegenda kubeera Munnayuganda yogera ku kigambo nguzi tegenda kubeerayo mangu awo ngeguwedde tekisoboka kuddamu kubeerawo awali Jambia eri atagyitya naye komera abantu batya komera agende bamusiba emyaka 10 kubanga abba alina emyaka 4 ne bamusiba 10 ate bwe wayisa obulungi president n'alagira ne bakuta nga bakakusibako emyaka 6 parole kakati novaayo n'oluko oli obuwumbi bwonna bwe wabba kati enkola y'ekkomera nfu tesobola kumalawo nguzi president jagala tufundikire ensonga y'obuli bw'enguzi tugende tukwate ku bintu ebirala tugenza okuwummulako nga twebuuza nti ku bitongole bya gavumenti ebiweebwa ensimbi empitivu okulwanyisa obuli bw'enguzi byomenye ayi Gigi ye akola ki kubanga Alisias yalina obuvunaanyizibwa obusingako nalabako n'akakiiko akalala ke bali bataddewo kooti y'enjawulo aza proposing ebintu ne bateekawaawo panels nga yo webakwatira naye tetunaba kubanga tulabako okuluma kuno kakati mujja kukkirizaganya nange mpola mpola waliwo obubonero obulaga nti
ekikyamu weekiri ku bitongole ebingi bwe bityo ebirwanyisa enguzi omukulembeze byataddewo enguzi neebanga yeeyongera bweyongezi ngenda kubawo ekigambo ekirala ekinene kitegeeza ne mu bitongole ebyo ababbi bangi tumbulaawo lyongeza omuzindala kagumaleyo bumazi ndikakensa ebimu temujja bimanya paka nga tutuse mu ggulu ewa kitaffe ewalaffe nawe tulisinkana ne mutegeera nti n'abamu mu bitongole ebyo baali babbi nnyo ebitongole ebirwanyisa enguzi abamu ababikolamu babbi nnyo kyova olaba nti newankubadde bataddewo ebitongole bingi okugirwanyisa naye obubbi bweyongezi ako kabonero nti ne mu bitongole ebyo ababbi bangi mwebali ate njogera nzigumiza kubanga nina obukakafu tekisoboka kuba nti ababikolamu batuukirivu enguzi nebanga tenaba kutuuka na mu makkati mu kugirwanyisa katugende mu ofisi ya IGG ye kennyini kalisoliso kati aliko owekitiibwa Betty Kamya Namisango yatugamba nti obutabalika 10 bwe bubbibwa mu nsi ya Uganda trillion kakati bwagenda okusoma omwaka oguwedde twasobola okukomyawo sente ze twanunula biliyoni 3 katonda ali mu ggulu biliyoni 3 gwe watugamba obutabalika 10 wakinoonyereza n'olaba nti bwe bubbibwa ate onunulako otya biliyoni 3 okitegeera kati kitegeeza nti ebitongole bino biyinza okuba nga binafu biyinza okuba nga byamaanyi naye nga tebiweebwa busobozi bumala oba mu byensimbi oba ne mu butendeke nga si batendeke bulungi mu kunoonyereza n'okuzuula oba nga nabo mulimu abeenyigira mu buli bw'enguzi ne bazibira abali b'enguzi be bandibadde bakwata bali compromised bekkiriranya kyova olaba enguzi egaanye waliwo ekikyamu kinene omuntu bw'akugamba pulezidenti w'eggwanga nti ne mu state house waliyo abali b'enguzi omukulembeze n'akyogera ne mu nnyumba ye okumulaba kusasula okutegera okumulaba basaba abantu sente okutegera so kati kitegeeza kati ekyo kamukiweeko example nali ku poliisi emu eyali akulira ofisi y'ebyettaka osi landis n'agamba omukazi omukadde n'amugamba nti gwe nnyabo sigenda kukola ku nsonga zo okutuusa nga omaze okumpa ssente zange omukazi n'amugamba nti meka mwana wange n'amugamba njagala $3 n'amugamba ssente nga sizirina sijja kugenda kuluyingira mu nsonga zammwe za ttaka olina abaana ebweru bakubira essimu baweereze ssente ozireete nga ndi awo nga mpulira kati eyo poliisi emalawo etya obubbi bw'ettaka mu kitundu ekyo oba tukawulidde nkugambye nti mwami Museveni ng'ayagala okutereeza eggwanga lino addire essiga eryokuna eryabannamawulire atufuule ofiisi emuyamba mu kulwanyisa enguzi tumuwenga reports osi landis namulaba ku police station ngagamba omukazi omukadde sijja genda ku ttaka lyo kukola ku nsonga zo okutuusa nga omaze okumpa ssente zange omukazi n'amugamba ssente mmeka mutabani n'amugamba njagala $3 oba sijja kusituka kuva mu ofisi yange wano omukazi n'amugamba nti mutabani ssente nga sizirina ezo n'amugamba nti olina abaana ebweru bakubire bakuweereze ssente kakati oyo wa poliisi osubira bapoliisi banne okumuloopa era of course balya bonna ffe tuteekwa okubanga ffe tuloopa kubanga n'abagenda okuloopa oyo wa poliisi ate nabo babikola mu ngeri endala tebayinza kuloopa mubbi munnaabwe kati weetaagisawo ffe abalala kubanga bannamawulire tulaba bingi oyo ayinza okumalawo mubbi bw'ettaka mu kitundu ekyo agenda kulya buli ssente nkugambye nti ekibiremezaawo enguzi abamu mu bitongole ebigirwanyisa ate bakondo babbi baffere bayaye bazibu zikizangwe ka information kano omukyala Evelyn Anite ali mu ministry ya
eyo musiga nsimbi investments agamba nti obuli bw'enguzi obuli awo essaawa zino kaakati mu dakiika eziiseeko emabega ava kubanga apostinga ebigambo bino kambisobe mu luzungu biwulire. We are back at Kyankwanzi, this time no kneeling from me. The topic is corruption. How can we lose 9.7 trillion due to corruption every year? And they say don't talk because the corrupt are powerful. Now andika muganyukuta ganene, no way. Let's talk, name them one by one and stop corruption in Uganda. Ona yeah. Chitongo Minister Muramba yeah. Ati okwogera agamba nti waliwo bamutisa nti waliwo abanene endako ezo bewa yali ayogera aloopa anite yali aloopa abanene abewa obumbi sikyajjukira figa yaabo nga bagamba nti beewadde kasiimo service award nti bakola bulungi. Olabe ekintu kyampuga bekigenda kitambula nga kiranda kimeze kati naye nga service temufuna misaala temufuna nsako okiraba kati abantu tebasobola kutya kukwata ku ssente okujjako nga waliwo ejjambiya abanene bebaani munene kyasinga minister ate bino bisatu kyentya bino bisatu bebiremezaawo ekizibu kyekyenguzi okubulawo kw'ejjambiya okubulawo abanoonyereza ku bitongole bino nga bo si ba gavumenti twetaaga wabeerewo abakugu abalala nga bo tebali mu gavumenti wabeerewo ekitongole ky'obwannakyewa gavumenti ekiteekemu ssente ekisasule kutukolera mulimu ogwo wuuwi tebagambye obutabalika mwenda n'obuwombi tujja kukomyawo butaano naye nga bamanyi nti gavumenti eronza akakiiko ate ka gavumenti bakozi ba gavumenti bateekwa kuteekwa kukolagana n'abali mu gavumenti bannaabwe tebajja kuloopa bakaliisoliiso tebajja kuloopa basirikale tebajja kuloopa baminisita tebajja kuloopa bawandiisi bankalakalira ba permanent secretaries tebajja baloopa era ojja kumaliriza ng'okwata ba RDC babulola nga bw'okwata ebyennyanja biri ebinene ensolo n'usubulaya ziri ensava tojja zikwata bwe tufuna ekitongole eky'obwannakyewa nga bo gwe mulimu gwabwe bali independent nga bolaba Transparency International ekitongole ekyo ekituwa obuli bw'enguzi okutegera bakola kunoonyereza kwabwe gavumenti tebimanyi nako ekituwa indexes zikwata ku bya enfuga ya demokrasiya ne tufuna ebitongole bwe bityo nga byetongodde nga si kya gavumenti nekiyita buyisi nti mujje tubawe contract mutunoonyereze ku buli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti. President ebyo tubyogedde ebyenguzi era tukyabyogera tujja kwongera okuba nga tubyogera tuveeyo ko tugendeko mu biina by'obufuzi busajja ono mpuga ndabanga atamanya direction oba olutalo lwe n'ekibiina mbuki ndabanga olubuliddwa direction kati agamba nti bafunire debate wakakonyi katono naye n'ogamba ojja kaddira essaawa zino ani asinga okwetaaga munne Puuga oba ekibiina kya Nuupu Kyonga kyo nengera n'abantu be yo nawuliddeko Bedi Bwanika n'omukyalo oli akiikirya Masaka nabo nga bagamba naffe tulina Nuupu mu kulwanyisa olutalo lw'obulenguzi era kye tukola kyekyo biringa ebiri awo wakatikati toyinza kumanya nti bakutte ekkubo lino bagenda kukola kibiina bagenda kukola kino okuva wakiriko kko yasobola okukola buli omukolo gwe birabye otya namba emu asookere omukulu Bobi Wine Bobi Wine kyakola kikyamu talabira ku byafaayo talina kyayiga tosobola kuddira bantu b'olina ng'ozimba ekintu noba nga obasaanyawo busaanya kyebanga nti kintu kyabwe sirabika si kya byabufuzi abasajja abo boolaba ba Musa Echweru minisita kati bisanja bimeka yali muyeekera bali mu force obote back eteso
ngali wansi wa Peter Otai. Peter Otai yafa emabega kawe Bungereza bali bayekera. Museveni akolaganye nabo. Moses Sali yali muyekera. Takyasobola gobambata ni minister Museveni yabaleta. Agra Woli yalina ekibiina ekyatta abantu abangi ebusiya ba LC chairpersons. Museveni nga yakawamba wano. Namuleta juzi yagenda okufanga abaddeko ne minister. Okiraba ye mwesimba nako. Kakati tosobola kubanga olina abantu mu kibiina ne mutakkaanya n'omufuula mulabe n'omukuba n'olabanga omulemesa politikale agwe oba obeetaaga bwetaazi. Obeetaaga Bobi Wine alinga alina agenda ey'abazungu nti tayagala bukulembeze ni alina kyagoba abazungu bamuteekamu ssente ndowooza kati buli muntu yenna alwanyisa agenda eyo alina okumulwanyisa kyovoolaba nti alwanyisa Mpuuga naye ng'oli ku politics oyagala kukwata bukulembeze toyinza kuddira wano abantu mu Buganda n'obagulako entalo ba Joyce baagala okutegeera kubnalabye gundi Honorable Zaake ng'agamba tubadde tusazeewo Joyce baagala n'Abedi Bwanika tubagobe kubanga tebagondera mukulembeze waffe kati ebintu ng'ebyo neisa engeri gye mwogeramu Buganda mu kutule Abedi akole ekikye Bwanika gundi Mpuuga akole ekikye Bobi Wine akole ekikye kati Buganda kutukemu amaanyi gatugwemu simanyi oba ddala ayagala bukulembeze kyakola kyokka ekyokulwanyisa Bampuuga kikyamu kyo kyennyini kikyamu waliwo ebintu balina okukolako internally munda mu kibiina ne babigonjoolera muli kakati ye munaffe Mpuuga senga mbadde kabaka yandibadde aŋŋamba nti gunsingidde ddala kubanga nabalabula ne mbagamba mukoze ensobi nali ndi ku TVM myaka 2 emabega ne mbagamba temusobola kwegatta ku Bobi Wine n'ensonga n'enzibawa ne mbagamba nti omuntu avuma n'avumiramu n'emmengo mwe muli b'emmengo mwava mengo yaboola omuntu n'avuma Katikkiro bw'atyo ne musirika muntu mukyamu neziramu ne mbaga nti bannange mwabaffe ab'emmengo betumanyi ne mubeera mu kibiina ky'abantu abawemula bwe batyo ne bawemula Nnaabagereka ne bamuyita omwenzi ne bamubasa ku basajja Mpuuga ne basirika Baseggona ne basirika nenkifuula luyimba nze mu Uganda mu Baganda bonna nga ndi mu ogu mengo yasirika yagana okukyogerako nga nze nvumirira Bampuuga Baseggona okugenda ewa Bobi Wine ne mbagamba niwankubadde twagala enkyukakyuka twetaaga omuntu omulungiko okusinga Bobi Wine abantu be nze sikyaziika walaba kye baali bakoze Catherine Kusaasira agenza okuziikirako Walukagga amuzikireko taata we baali baagala kumwambula otegera kakati nze siziika mikwano gyange njina sikyasobola kuziika kasita manya nti abanupu gye bali abantu abafaanana bwe batyo abatumazeeko emirembe nga tebalina mu buyinza bakubye mukaakwe ejjinja olubale n'abakulu lyo nga bagana ono ow'Emakindi otegera kakati mugenda mutya mwaba kubanga baagala akalulu baagala okuyingira paalamenti oba oliawo bali ku ssente ez'obwereere ne bagenda mu paalamenti ne bagenda mu kibiina kye kakati jjukira ebigambo byange teri kyenjogera ne kitatuukirira eyo diguli njagala mugimpe ku reediyo eno baabo bavuddeyo batubulira Bobi Wine bwali dikiteeta Bobi Wine mubi nnyo Bobi Wine akozesa bubi ssente Bobi Wine ssente ze bamuwa tazitubuulira Bobi Wine ate yasinga ne Museveni obubi essaawa eno okutegeera kakati ebimutuukako ye Mpuuga ebyo bya bato byazza mu bantu mbunjagala bato abeere strategically marvelous tadda mu bintu ebyo bya ba artist akole ebintu ebiyamba eggwanga akole ebintu ebitali byabakazanyiikirizi bino ebyolutalo lwa debate ayagala debate alabise Bobi Wine nti debe kalu kyayagala fe abagoberera ebigenda mu nsi twalabye Trump
ne Biden kyeyakoze Biden yamulaze nti takyasobola kubeera president wa ggwanga kati ebyo Mpuuga naye byalimu ayagala baleete ebintu boogere ku economy omanyi Bobi Wine tabitegeera boogere ku abeerewo ensonga baleete ensonga nga Bobi Wine tasobola kubinyonyola kubanga Bobi Wine obwongo bwe bulimu kimu kyokka mwana Museveni alina okugenda guno omulembe gwaffe gw'abavubuka omusajja dictator tulwanyisa nakyemalira bw'omubuuza ebyeggwanga ensimbi tugenda kukola tutya eggwanga nga liri mu ddubi lya ssente mwana Museveni alina okuvaako bw'omugamba abavubuka abakutereddewo omubiri abakuwagidde bwe batyo ogenda kukola otya okubafunira emirimu omalewo ebbula ly'emirimu mwana ka Museveni ako nekitabani kyako ekigwagwagwagwa bateekwa kutuviira kati ayagala kumulabisa ayagala debate okubaganya ebirowoozo amulabise ebyo tebina gye bitutwala nawe tebikuyamba otegera twagala Mpuuga ajje n'enteekateeka etuyamba okuzza Buganda ku ntikko kubanga Buganda Bobi Wine atandise ogikutulakutulamu atya bw'aba ayogera agamba nakyemalira Museveni n'Emmengo waliyo byeyagula olaba otegera kutudde mu Buganda kati bw'aba ayogera agamba bano baba wa ssente banwanyise balwanyisa ba mu Buganda b'Emmengo otegera enkolagana ye ne Katikkiro tekyaliwo kubanga abavuma Katikkiro bantu ba Bobi Wine olaba obukyayi Buganda olwekutukakutuka kati Masaka ekutuse yawedde dda abayayi be bagenda okuwagira Bobi Wine abategeevu nga bwe balaba mu tenti za Mpuuga kirasa y'abagunjufu bagenda kuwagira Mpuuga Buganda ekutukakutuka tubadde twagala kuzimba Buganda gizza ku ntikko ezo bato tezina kye zitukolera ng'Abaganda tezina kye zitutwala twetaaga kituyamba kuzza Buganda ku ntikko si bino byakwerumaaluma tugenda kukivaamu ekya bato nga Mpuuga aswazizza Bobi Wine nti teyasoma talina kyamanyi kyekyokka obuganda tufuniramuwa ng'Abaganda tuba tufuniddemuwa twetaaga bantu kukwatagana okulobinga abaana baffe balima ennaanansi wano e Bugerere bazitunira ku bigaali ku makubo abaana abo beetaaga kuyamba kukwatagana kubanga abo baali bakulembeze babavubuka baseggona bali bagundi abo ba Mpuuga babadde Emmengo bayamba batya nga bakwataganye n'ettutumu lya Bobi Wine basobole okufunira abaana bano ebyuma ebisobola okukola juice mu naanansi ze balima abaana baffe balima obutiko babutunda awo tetulina katale otegera abaana baffe beetaaga okumanya ntuyinza tutya okukaza emiyembe ne tugikaza ne twongerako value ne bagikolamu obuwunga obukola juice ne gitugenda mu katale ne mu mawanga g'Abawarabu abantu baffe beetaaga kumanya tulunda tutya embuzi ensiko zijjude kwataawo Busega genda ku luguudo olugenda Emitiyana okuva e Bulenga awo weeyongereyo paka Mubende osanga bikookooma bisagazi basibye akatekamu akaddugavu bakasibye mu mugu w'omweru kali omuddo gwa kiragala tewali kiriyo kati ezo bato zituyamba zitya ettutumu lya Bobi Wine bw'oligattako obwongo obw'Abampuuga Buganda edda ku ntikko so obudde obusinga abandi badde babumalira ku bintu bayinza osakira bannayuganda kubanga Bobi Wine alina access ku bazungu y'amaanyi e Netherland e Canada e Bungereza mu Amerika kati bano abatalina busobozi kutuukirira abantu abo agenzeyo Bobi Wine akola ne firimu ze kati mumanyifu nnyo zitunda okamala bano abalina obwongo okuteekerateekera eggwanga baseggona ba Mpuuga ba Bedi kati Bobi Wine yakola emikwano webale nnyo aweereze bana bogamba abagezi bo bakutwa eddiru si diru kigambo kivuga bubi bakole entegeka tufunamu tutya mu ttutumu lya Bobi Wine tulikozesa tutya omwana waffe Muganda Bobi Wine Kyagulanyi Muganda tumukozesa tutya okulaba nti mu bazungu abo gyagenda okulabisa President Museveni fe Abaganda tufunamu abange tulina ennaanansi tubako kye tufuna abange tulina embuzi tulunda obumyu tulina amagi otegera si kugendayo kulabisa bulabisa bangi badde bamuwa amagezi nti tolabisa bulabisa n'akyemalira naye tunda
bye tulina ng'Abaganda tukozese tutumulyo mu mawanga g'abazungu gy'ogenda okutunda ebintu byaffe wano mu Buganda. Tulina abaana abaluka ebyemikono abazungu babyagala otegera ensawo mu byayi by'ebitooke ebiki ebigogo otegera ebitoogo ebisero tulina ebintu abazungu bye baagala tukozese ettutumu lya Bobi Wine okusinga okugamba njagala bato olutalo bato kubanga kitegeeza lutalo njagala tusinkane mu lutalo olw'amagezi tukubaganye ebirowoozo kati ayagala kumuwangula buwanguzi bw'omala omuwangula tufunemu ki funa tuyogera ba losers bigwerawo so Mpuuga nga bw'ali muyivu okusinga Bobi Wine ate ye tumusuubula kubanga tumusuubira okutegeera ennyo kuba yetanywanga ku njaga tumusuubira okutegeera ennyo okuwabula mutowe muganda we Bobi Wine tamuzza mu ebyo byantalo kubanga muto Bobi Wine muto yayagala byantalo yakulira mu ghetto atabadde munywanjaga yebyo byayagala ebyekifuba kati mulina kumubuulirira ne tumuzza mu ango gye twagala tumufunemu kati ffe kyebagamba nti nzine eggwanga mwandiri mpadde obula be mulowooza nti bakulembeze bemwe bye bakola bevuma kati n'Empuuga yabiyiza atabadde avuma bali nti bavuma abantu bakola ki ate naye yagambye batamiivu banyi banjaga kakati yabayise banyu banjaga naye ng'ekyamazima ate leero Bobi Wine senga yali ayogera bw'atyo usanga naffe wa Museveni tetwandigenze namulabye leero ng'atandise okwogera ebirimu ku magezi reasoning yokka namusimye Bobi Wine yagambye otuyita abanywi banjaga neffe abanywi b'enjaga gwe wajja ewaffe ffe abanywi b'enjaga n'omwenge ne tukuwa kaadi ne tukuwa obwa leader of opposition ne tukuwa obwa commissioner kaakati n'omala n'obba ne tukugamba nti ffe abanywi b'enjaga tetwagala bubbi ate n'otulangira okunywa enjaga nengati reasoning eyo kati oye Bobi Wine yabadde mukamachuwa kati akuze era senga omulebe engeri gye badde abyogeramu bannange nga muwombeefu nga mukakamu nengati senga yali bw'atyo mu ntandikwa senga nze ndi mu people power senga ndi munuupu akwata eri okkubo ebyo bye byanzijjayo ng'ayogera bya kigwagwagwagwa ati n'amaliriza ng'avuma abala obugwagwa otegera Bobi Wine namwagadde eyo reasoning era Bobi Wine ebyo bagita bazoka gye yakubye Mpuuga Mpuuga nabagamba ndi ku TV ku NBS TV ne mbagamba nti mukoze ensobi ku bwongo bwe mulina okwegatta ku muyaayi oyo kati baagala okutulaga ndi muyaayi essaawa eno nga mumaze okukwata kaadi ye mwali temugenda na kuyitamu omuyaayi n'abayamba ne muyitamu mumaze okuyitamu mugaggawadde ofunye n'ebitaano ng'omumanyira nti omuyaayi nayagadde Bobi Wine ne Ssekoko njagala abafuutu soja abo abali kamwokyawo kamwokya baavaawo abali ku bbiri bafuutu soja aba Bobi Wine mu nsindikireyo bafuutu soja babiri Bobi Wine ngenda muwa Ssekoko yansanyusiza yareasoninze Mpuuga bulungi nnyo gwe yanona kaadi mu bayaaye abanywi b'enjaga abatamivu ne bakuwa kaadi n'otuka mu parliament omaze okulya ssente omanyi ssente ze yafunanga nga leader of opposition obuwumbi 3 ye budget ye n'obukadde 6 nga batamivu bakulonze ate bagamba kyesinaba kufunako bwino bulungi nti eza Mpuuga zaali zisinga bwe balaba Ssenyonyi mbu ne bazisala obuwumbi 3 ze miliyoni 10,000 n'obukadde 6 ekyo kiba kivulu kiba kikutteyo otegera zeyafunanga nga budget ye naloka atambula n'agenda ku malwaliro alabisa Museveni amalwaliro tegalina bitanda amalwaliro tegalina mifaliso amalwaliro tegalina ambulance olwakola embalirira akola accountability nga bamuyita lop omunywi w'enjaga n'akutuusa mu kitiibwa ekifaanana bwe kityo n'ofuna ssente empitirivu bwe zityo ne bakuwa service award miliyoni 5 nakati okyaliyo mu parliament oli ku kaadi ya munywi wanjaga wandibaddemu eddiini Mpuuga n'otulangira Bobi Wine olina kwogattako konna ku nsonga za ebibiina by'obufuzi ebyo oba nkwongereyo ku nsonga endala wali wano ensonga ezze mu ddiiro ndaba nga ateegera tukola bubi mu byefuna byaffe President Museveni abadde yafuba nnyo okulaba nga agatta amawanga gano agali mu buvanjuba Africa tugaseka amawanga mangi zi Sudani zize Burundi Rwanda n'eggwanga erya DRC naye
ku mulembe gwa Sekedi guno enkolegana eyongedde okubanga esajjuka n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Congo. Era bwe ntulako ku mukutu wano gwa Chimp Report amawulire g'ennyongera okubanga nfuna sore eraga nti enkolagana esebengedde gye buvudde katonotono dde wa Kiiki yavaayo n'abeera ng'asambajja onono yimu amyuka omwogezi w'amagye ng'asambajja byali byogerwa nti Congo yali evuddeyo n'egamba nti Uganda erabikanga tutandise okubanga tukola ebitali birungi. Jjukira tulina operation eyashujje tugatta ne bano ffe twagala kulwanyisa ba ADF ne kati Congo egamba nti amagye gaffe gatandise okubanga gayamba kuba M23 era bagambye bagenda kubanga bawandiika minisita w'abavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga mulaba Mita Teresa Kayiwamba agenda kuwandiika ebbaluwa ey'ekikungu diplomatic lete jenga ennyonnyola Uganda eveeyo ebitebye kakati nti ekigenda kuba ekikonde mu nkolegana yaffe saako obusuubuliganyi bwe tubadde tutaddewo bw'amaanyi ennyo nga etundutundu eddene okuva 2.22 eby'obusuubuzi tubadde tukolegana na ggwanga lino lya Congo ndabyeku wano obukadde bwa dola za America 479 kakati tuli mu 6 kitegeeza obukadde mu myaka 5 tweyongeddeko mu busuubulagana n'obukadde bwa dola 200 n'eggwanga lya Congo naye Congo etandise okutwongera mu 2.97 ate kati bikomyewo. Ekisookera ddala omukulembeze waffe eyo likodi agirina ey'okutabaganya amawanga bw'obanga Rwanda yaggalawo ensalo okumala emyaka gisukka 2 ne tuddamu ne tukwatagana Congo ye neetulema ono bamuyita Muzaŋŋanda President Museveni era ne Congo ono byabakoledde babimanyi sirowooza nti oyinza okutabaganya Somalia n'otabaganya Sudani ate Congo neekulema wayinza okubeerawo bo bye balaba naye Mwami Museveni mu nteeseganya ezo n'amawanga amalala ayina degree ezisukka mu emu ku ekyo obusobozi bwe tebubusibwa era ajja kuleetawo enkolagana ejja kuddamu etojjere kubanga ye champion ow'okwasaganya amawanga gano ate njagala kutegeeza ye waataali Congo yandiruddewo okuyingira mu East African Community so bamanyi gy'abajje kyabayambyemu byabakoledde ate n'obusobozi bwe nabo bennyini bamwetaaga nnyo kati bwabaawo anti buli omu yeetaaga munne naye ate bo bamwetaaga nnyo mu bya security bamwetaaga nnyo mu byensuubulagana ekitundu ekya Zaire eky'essaidi eno eyaffe gye tuli ebuvanjuba bali bubi nnyo era okufuga Congo ekitundu ekyo kyagirema kiri wala nnyo ne administration gyeri abasooka okukulembera eggwanga eriba Mobutu tebaakolerera bitundu ebyo nga bw'olaba abasooka okufuga Uganda bwe bataakolerera Kalamojja enguudo tewaali amasannyalaze tewaali amazzi tewaali otegera kati ebyobulamu tebyaliyo kati Congo bagireka nga obuddukiro bw'ekitundu ekyo buli eno mu Uganda kati ani asinga okwetaaga munne amasannyalaze gava eno mu Uganda ne gayingira eri ani asinga okwetaaga munne enguudo zikolebwa ziva eno mu Uganda ne ziyingira eri ani asinga okwetaaga munne ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mu kitundu ekyo babinona mu Uganda bulangiti ebidomola buli kantu konna bakajja eno n'eddagala balijja eno tebalijja gundi Kinshasa babijja eno kakati ekitundu ekyo Congo ngeri serious yeetaaga Uganda okusinga Uganda bwe yeetaaga Congo otegera kubanga ffe tugyetaaga kutwalayo ebyamaguzi byaffe naye batugaana tusobola bitwala awalala ate bo ebyobulamu byennyini ebibabeezaawo biri eno waffe bwe tugaana bo bafa bufi so batwetaaga okusinga ffe bwe tubeetaaga Onyanga nti abantu mu Eastern Congo betaaga Uganda osinga government yaabo okusinga actually bwe kiri kubanga babadde battibwa bakwatibwa rape banyagibwa Uganda yabataasa
otegera kakati Uganda singa teyagendayo Congo teyaliyo government yaliyo ni UN yenyini mazeyo emyaka UN yaliyo actually yibano ne baginokolayo nga yasinga nokola emivuyo so kati boba twetaaga nnyo era omukulembeze yenno wa Congo ateekwa okuba ekyo ng'akitegeera bulungi nti Uganda ya mugaso nnyo okujjako ng'alinga kyesisuubira ng'alinga bana abakulembeze baffe bafuga eggwanga lino abamu nga tebafa kwa kyoli omukulembeze wabeera mu Lugwala tafa ku Bakalamojja otegera kati Mwami Museveni yabafuddeko n'agenda ng'ebitundu ebyo abifuula nti nabyo biri part of us nabyo biri ku Uganda kati owe Congo bwabanga ekyo takimanyi nti ekyo kitundu nakyo kya Zaire abakiyimirizaawo ogutundutundu ogwo Uganda ekoze kinene awo kigambo kya kusaalirwa so buli omu yeetaaga munne bajja kutuula bajja kukimaliriza wayinza okubeerawo empisa embi era omukulembeze waffe ye Ssaabalwanya ajja kitegeera nti bano balina engeri bwe nabatuma omanye engeri Amerika gye yatondebwawo Abangereza baba batuma kugenda kukettansi eyo ekitundu ekyo bwe batuuka eyo ne beefuula ne balemerayo ne baga nti tetuddayo Bungereza ne bawamba aba Red Indians wali kitundu gye babasindika eyo nakituuka mu bakita Wyoming bannako bazibu bali eyo those Red Indians be baali bannannyini nsi be bannansangwa kati bano abasajja bwe batuma ekyo ne bakiddiza ne bakigana ne bakikutula ku ttwale lya Bungereza ne bakifuula nsi yaabwe ne bagitwala kyobona batabalina na lulimi lugera luzungu anti baana beeno ebyaffe ffe tubirina baprofesa kaakati na bana abajaasi baffe bwe wabanga baabatuma ne wabaawo engeri endala bibakola era president ajja kimanya bajja kangavula ajja kimanya nti osanga bayinza okuba balina enkolagana gye bakolagana nabali naye kisobola kukyogera kuba tetunaba kufuna bukakafu bwakyo naye kijja kuggwa ekyo kya Congo si kinene nnyo kijja kuggwa kubanga Mwami Museveni ye mugatta bantu kijja kuggwa buntu buno bubiri nnyo bungezesezeeko Congo ebadde bino ebigamba Rwanda kati ate kati omundu mwe gujje ku Rwanda egutunuza muffe ngina presidenti nakano nakutuka kumikirize tukagalewo kusoomozebwa kwe tubadde twolekedde kubanga manyi nti eggwanga erya Congo tukyayina emisango ne sente tetunazimala yempitirivu neraliikirira kubanga okusinzira ku UN ebifaananyi byegezaako kubanga eraga ebya satellite biraliikirizaamuko naye olinako ŋŋambyeko awo ak'ekikugwako kanyonyoleko ne bannayuganda babeere nga bakategeerakokko mu nsonga eyo mu ntalo abantu balina okukimanya nti gavumenti esindikayo bantu mu buli lutalo lwonna gavumenti esindikayo bantu abantu bayinza okuba nga waliyo abakyamu abayinza okwagala okweyisa mu ngeri eri corrupt ne babaako oba emmere gye bagabira bali ne babaako oba ebibundubundu bye bagabira bali UN esobola okubiraba naye tekitegeeza nti yenkola eya gavumenti ya Uganda era gavumenti yo eteekawo naye akakiiko akaayo okunoonyereza okuzuula bano abooluganda mikwano gyaffe abakongo bino bye bagamba bituufu kubanga ne UN tosobola kumala gagirabishinga n'ogamba nti bye boogera temulinsa kubanga UN erina capacity okunoonyereza okusinga kuffe ng'eggwanga kubanga United Nations gali mawanga magatte ate ag'abakugu abaakulaakulana edda bakozesa satellite era basobola okulaba ebifaananyi bagenda ku ground ne babuuza abaazirwanako abaaliko mu lutalo basobola okubajjako information ne baloopa nti bano bagira bati bagenda ku ground ne basinkana bano abantu bennyini ab'omu bitundu kiki kye balaba ne bakola nga ba witnesses ne bafunako information okutegeera ate abamu ku bajaasi abavuddeyo
nga tebakyali active mu magye ga Congo bayinza okubanga balina n'ebifaananyi nga bali wamu n'abajaasi be Kenya be Congo be Rwanda be Uganda tolaba tutwaberanga ffenna batugiranga bati tubalaba kati toyinza kugamba nti byeboogera byonna bya bulimba kati muyinza okubeeramu ka pinch of salt akannyo akatontono kati wengambira gavumenti yaffe nti enoonyereze ku bajaasi baayo kubanga ne mu lipooti ya UN tebagambye nti gavumenti ya Uganda yekikola bagambye nti ejje lya UPDF liwa abamu mu ejje lya UPDF bawa abajaasi ba M23 obuyambi ne balwanyisa gavumenti ya Congo okutegera kakati ne bateekamu n'ekitongole ekya military intelligence nti nakyo kiyamba kuba M23 kakati gavumenti yaffe awo omupiira guli ku side yaffe gavumenti yaffe okunoonyereza ku CMI okuzuula ebijoogerwako Congo bituufu banoonyereze ku UPDF kati awo munaffe General Muhoozi Kainerugaba agikulira awayingiriramu amajego UN egamba nti bayamba ku M23 abayekera abatawanya Congo okyogerako ki nsuubira General Muhoozi simutendeke wa wano wokka bamutendekedde mawanga mangi obukugwa bulina asobola okumanya ekintu ekyo bagendo kihandolinga so tekitiisa nnyo bana Uganda gavumenti yaffe ate ne president waffe ye muzaŋŋanda ye mukwanaganya w'amawanga gano abaddewo nnyo mu nteeseganya mu ntalo zaabwe na biki era bajja kulaba banaakwatagana ekyo kijja kuggwa alipoota yemweraze ne Rwanda mu 2023 abajaasi 14 nga nabo beesolosa bakwate ekkola naye ndowooza bino bya bulijjo Rwanda oganti Rwanda erina abajaasi mu M23 naye alipoota eno ey'Amerika ate yeewunyisiza nnyo n'ebifaananyi bibi n'ebiraga 2023 balina satellite data kati babikwata babano bakrossinga bayingira batambula era wano ekifaananyi kiraga nga bayingira mu bitundu ndabyeko na mambuka g'ekivu ebitundu bibongedde okubanga basimula okuba ndi bafuna obuyambi bana bayekera bongedde okulya mu bitundu eby'ekivu Minova agumaserengeta ga Kivu wonna baga nti obuyambi buno tebandi badde nga babutukako bano okujjako nga waliwo abafacilitatinga sawa zino balina sadaka eyambako ku Congo twali tulowooza nti egenda kyanguya naye omwemu 23 ayongedde amaanyi mangi nnyo kati mbala wano baba n'abakongo ebifaananyi byenda basemanyi kubanga byo tebiraga ggwanga n'ebiraga abajaasi bali mu layini bitundu ebyebunagana beesolosa kyendowooza nti lipoota ya UN amawanga gaffe ne Rwanda yo bagyogeddeko ebbanga ddene tekyabitya amawanga gaffe eggwanga lyaffe ndowooza bajja kukitunulamu balabe lipoota eyo obutuufu bwayo n'obukyamu bwayo ekyo nze ndowooza katukibalekere ffe tubagambye saidi wali nti enkolagana tesobola kuggwaawo era ne Congo tenaggalawo nsalo yaayo tukyakolagana nayo tukirekere pulezidenti waffe ne abajjakulembeze baffe bajje n'omuhoozi abakulira amagye ne bannaffe bajje n'obirungi abakulira CMI bajja kikwataganya mu ngeri eya security bajja kikwataganya naye nga nkugambye nti tetusobola kulemagana kukwatagana nabo ate ne kugamba nti ne ripooti ya UN tosobola kumala gagisuula mu kasero yeetaka kutunulwamu dakika zino sigazaayo nga 2 nenjagala buno obuntu bwo bwebweru obunkonereko Ruto obusajja nga bumulemesezza ekyokubiri Biden Trump ya debate yamuletedde ebizibu abantu batansa okuleeta amannya nti ave mu kalulu mu race bubiri ebyo mu dakika 2 zino tusibulireko obwo obumpulireko ku kifaananyi gwokyolaba Ruto ayagadde kusigala nga mu kristaayo nga bwe nagambye nti sisobola kubeera mpuuga Bobi Wine nga yampa tiketi ate ne muyita omuyaayi sisobola kyogera nze ng'omukristaayo Ruto Kenya bano abayaayi abamutawaanya be bamuleeta mu buyinza kyobola tayagala bakolako ayagala kubeera mukristaayo nnyo agamba bano wadde baneefuulidde naye be bandeeta okitegeera kati tasobola kyekimuletedde obunafu kyekimuletedde obunafu naye kaakati wano ewaffe mwami Museveni teri muyaaye n'omu yamuyambako mwami Museveni mukristaayo yakozesa mutwe gwe
nakuba emmundu ye n'atwala bannakyemalira kati omuleetako fujja eryo talina gwasasula kaakati bw'ogenda ewa Trump Biden ogambye Biden ogambye eddakiika ntono Biden tosobola mutaganjula kati mu ddakiika emu mu bufunze obw'ekitalo Biden akaddiye era abantu bategeeze nti n'ekibiina kye kati kyennyini kiri mu kutuula obufoofofo baagala kulaba kisoboka tuleete omulala kadde akatono akaddiye ate obwongo bukoze butya butandikuse okusiimuuka naye yagamba nti sigenda ekyamazima tetukulira ne tuwangaalira ku levo y'emu n'abalala waliwo aweza emyaka 9 ng'akyasobola okulembera eggwanga otegera Biden agenda mu 8 ali mu 8 otegera naye obwongo butandise okukola ki okusiimuuka kakati yandikiriza naye simanyi lwaki alemeddeko ku lw'obulungi bw'ekibiina ki kikomewo mu buyinza abalina embavu bakyali bangi naye ayinamu enkola kino kankyogere oba kinandeetera ebizibu tusiibule mulingezaako ebweru nabulawo nga tebagenda kunkwata ebweru teri kiriyo onaasula wano kaakati nali mu P4 primary 4 ewampewo primary school awe twasomera ne ba Robert Kayanja abo pastor jibaita magezi ntake ntake senior eri primary bizirinandaganye mu P4 Amini nga yafuga twali tumulinda ng'essomero ligenda kujaguza Silver Jubilee nga tulinda Amini n'atajja n'asindika eyali minister wa education Brigadier Barnabas Kiri n'asindika yali minister wa finance Moses Ali nkuze meze ekiwalaata meze envi n'atera okufa ali Moses Ali akyali minister yazijina amazina mbwadde wabo okwesimbayo gwe okyali ku kyabwa minister kati simanyi osibudde Moses Ali akoma nawo ayagala kudda ffe abaali mu P4 tukuze tunaatera okufa Moses Ali alinga Biden era ayagala kudda namulabe nga azinira amazina ku miggo nange kansika kanve